WBS TV mukwano gwaffe atulaba wasibyeyo otya webale emirimu manyite eri abakola ku Sunday yensonga lwaki mbebaza nga buli lwa Sunday eri abayiseeko mu machachi makereziya n'amakanisa okwebaza omutonzi n'okumusaba omwezi wiiki eno omwezi ogwokutaano gubatambulire bulungi mwena tubakulisaayo banafe abali ku Friday ababaddeyo olunaku lw'eggulo olw'omukaaga mwenna tubebaza kugenda ne mutendeeza ku Katonda. Lunaku lwaleero lubaddemu ebintu bingi wiiki yonna ebaddemu ebintu bingi naye byonna tusobodde obiyitamu tubyebaliza Katonda. Abalwadde tubasaasidde nammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo tubasaasidde. Pulogulaamu ensi n'obwengula essaawa ze zino buli lunaku olw'Essande 2 bwe tutuuka essaawa bwe ziti olindanga ensi n'obwengula. Bannaffe yonna gye musinzira okutulaba WBS where quality matters tubeebazaamu ak'ensusso. Ndi musajja mukulu John Francis Musiga nga bulijjo ne muganda nge professor w'ebyafaayo Lwanga Godfrey erinnya ddyo lyafuuka Kyambalo. Erinnya Kyambalo. Okutambula ababiri kyafuuka kya Luganda teri kubuuza. Oyo abuuza aba tagenze na mutindo gwa WBS nga yaguvaako. Bw'olaba Lwanga oba olabye Musiga Falaawo ateeka okubaayo emabega. Bw'ondaba wali eri omanya nti ne Lwanga naye tali wala nnyo. Enkola yaabwe gye bakolamu emirimu efaanagana n'ebikolwa byabwe nabyo bifaanaganamu ekitonotono. Abatulaba munnange babuuzeeko. Alaba WBS tumwebaza okwekuumira ku ensi n'obwengula ate n'okwekuumira ku lutimbe luno gaggadde where quality matters. Olwaleero nga wiiki ewedde twabalaga nti tujja kwongera okubalambululira Sniper. Wali twali tuggulawo buguzi kati twagala tugendeko mundako Sniper. Tulabe n'ebintu bye bakozesa gamba ng'emmundu amasasi n'ebifaanagana ng'ebyo bannaffe omanyi abali abajeesunga eriyo neyaŋŋamba nti twabadde tutandika bwe tuti mwabadde mutandika bweti neggwa azifu yabadde eddakiika ntono ze eddakiika 3 alaba ng'entono buli abadde tutandika neggwa ne musekerera naye nga munnange kituufu nnyo kunyumirwa bambi kye kimwogeza ebyo. Twategeeza abalabi ba WBS TV nti olwali tugenda gaziyaako ddala ebika by'emmundu ebikozesebwa abo abakugu nga baba trainings nga target kye kimu ku bibasinga okusoma basnipers. Twagala tulabe ku ebika eby'emmundu n'amasasi olwo tulyoke tugende mu kibuuzo amasasi ago n'emmundu ezo tubirina mu nsi zaffe wano birwanyisa koni birwanyisa Al-Shabaab birwanyisa ki ebika by'emmundu n'amasasi. Mukama wange Falaawo emmundu emu lwasa mayinja basniper gye basinga okukozesa Makka 211 MK 211 211 eyo mundu eyina obusobozi obusobola okusaasaanya abalabe singa sniper omulabe gw'abadde atagetinze amukuba ekyasi eyo gyalaba ku screen kati. Tugenda kubannyonnyola ekika ky'essasi ekibiribeeramu naye ng'eyo tetunnatuukayo nti omuntu yenna ne waabeera emukono ng'omwami agitadde Namirembe ku lusozi oyo amukuba n'amusaanyaawo amulaba atya? No eriko telescope erengera ewala oyo sniper mumulaba kati oyo yasomera oli akuba oyo gwe balaba kati ali ku screen asomera oli ki nti kati njagala bateekewo ekifaananyi nti balaba omuvuzi w'emmotoka ez'empaka mu maaso mubaamu abantu babiri akutte enkata n'asoma map bamuyita map reader kati ono ya monitoring olutalo kubanga sniper ensonga yeba yakutta omuntu omu oba babiri aba yagenderedde kutta oyo yekka oba abo bokka abatono mu bantu abangi kyova olaba basinga kwagala oyo alemeseza olutalo okutambula bwe basinga okwetaaga nti bwe tupulesinga emmundu yaffe wano awantu netugisimba bulungi oli alemeseza olutalo oli sniper gw'aba asinga okwetaaga. Singa omusajja ono sniper emmundu agiteeka ku lusozi wano enaggulu wano aba agitunuza alina obusobozi obutta omulabe yenna ali ku Ntebe Road ng'amulaba atya? No telescope ebaako
Emundu eyo eyina ekyuma ekirina telescope eraba obulungi. Wano sniper yali amaze okutunulira mu telescope emundu lwasa mayinja ng'oli amaze omuteeka mu target ennungi. Ekika kyayo ng'abantu bagira balaba ndala terabika. Emundu ziri bbiri ezisinga obulabe. Emu ku boyi eyo endala M1 n'ennyukuta eziddako awo naye ng'ate eyo M1 eyo nayo ya bulabe nnyo singa bagireeta ku lutalo nga sniper agirina. Kwegamba zonna ezo webazireeta ez'abasniper ziba zigiridde kola mulimu gwa bateekamu amasasi ameka kubanga zino zaffe zirina enjegere. Amasasi bagenda bawangamu mawange twabalaga nti we bagiteekamu amasasi amatono ennyo tegatera ku kamasasi 5 ate bagiteekamu amangi tegaba waggulu wa 10 ng'olwo bagateekamu kukola kintu kiri kye bagisinye okukola kubanga emundu eyo nga bwe bagirabye abatulaba WBS essasi oliraba bulungi nnyo eryo essasi lya bulabe nnyo nga gayina langi zaawukana bulu tegamala gakola mu mundu ndala. Saagala oli aleete kano ka AK47 tulina zi AK47 wano eryo essasi eryo terikola mu AK47 bwe ndigezaako diteekamu terikola digaanamu. Zino emundu zaffe ze tuyita kasepiki kasepiki ezo eziba ku mamba waggulu eryo essasi terikolamu. Tulina enjegere zino ez'enjegere tuziraba ng'abasajja zibeetoolodde bati. Njagala omatiza abatulaba kati ku WBS nti eryo essasi eryo lyokka eryo likola mu mundu ezikozesebwa abasnipers ddala abo Abamerika be basinga okukozesa amasasi ago. Essasi eryo likolwa litya producer? Essasi eryo njagala tulabe engeri gye likolwamu biki ebiriteekebwako nga balikola okulifuula ery'enjawulo eritagenda mu AK47 nerikolamu eyo yokka. Essasi eryo nga bwe balirabaawo twebaza omusajja waffe wa IT yatujjidde ekifaananyi yakubye ekifaananyi ekyo nga titulaga buli paati yaalyo buli kitundu ekikola essasi eryo. Ebimu ku minno ez'enkizo ezigendamu tangasitein agendamu wansi awo owali olwa green olwo olwa bulubulu mubaamu olwa kopa mubaamu stiiru. Essasi lirina obusobozi lirina obusobozi obuyita mu kisenge. Bw'ogamba steel oba totegeeza ekintu ekigumu. Steel origino atali waffe bajapani akola obwambe kubanga tulina obwambe wano nga bwa steel naye nga ate saagala omugereegalanye n'emisumaali gyo kuno gwokoonako ennyondo ne gwewetamu bweguti naye nga gwa steel ate nga gwa steel. Oyo steel alina obusobozi obuyita mu kisenge ekyenkana bwe kiti length sokoleke width yakyo obuzito wano tulina ebisenge ebigumu tulina agantu otera okuyita ku American Embassy ntera okuyitawo olwo olumu olaba ebiyinja ebyobugumu bw'ebintu ebyo ne ekyo essasi eryo kisobola okukikuba. Essasi eryo lirina obusobozi obusobola okuyita mu kisenge ng'ekyo ne likuba omulabe ng'ali mabega w'ekisenge obwo obusobozi buliyina ne litabongoka ne litayatika ne litakomaokwo. Mukama wange eryo essasi nga balikolera kuli wa sniper naye ng'ekigendererwa kye abazze kusaanyaawo obulamu bw'oyo alemesa olutalo okutambula obulungi. Singa amuzuula nti ali ludda luli ne bw'amuzuula ng'ali mu mmotoka zino ozula zimamba ennene bweziti lirina obusobozi obusobola okuba emmamba ne ligiyitamu ate ne likuba omuntu ali emabega waayo. Essasi kubanga ezo emmundu abasinga ozikozesa si baawano si baafirika basajja basinayipa naye ng'ate basajja b'Amerika. Abatwaba ku WBS njagala bajjukira ekintu kiri kimu ti ono omusajja aba mujaasi naye nga bamutrayininga nga loolo ye ajja okutta omuntu omu oba babiri omulimu gwe abo ababa balemeseza olutalo. Singa omuntu amuzuula nti anaalemesa olutalo bazuula omuntu alemeseza olutalo baleeta oyo. Abantu bangi nnyo bwe batunuulira ensi n'obwengula oyo yali yeewuunya ensi nga naye tegitegeera bulungi. Oyo sinayipa omutendeke amasasi gamuweddeko kati agenda kuteekamu amalala kati amalala agajjamu kati ateekamu asobole okukola omulimu gwe. Alaba WBS njagala ajjukira emmundu eri gye baakozesanga kisasi kimu eyattanga envubu
Yemundu sasirimu ekuba wano envubu eno esingako esinga sasirimu kubanga sasirimu wano mu Africa mweziri naye ate eno ekozesebwa basinayipa ddala abo aba United States of America n'ensi endala ezirina enkizo nga Russia. Lwange essimu essasa eryo nabadde nkubuuza tetusobola kuliteeka mu mmundu zaffe ezina entono oba ezaffe lwaki? Ekyo tekisoboka. Tekinologi n'obugumu bwalyo n'amaanyi we lifulumira kana akamundu akafa kasobola okwabikamu amaanyi essasa eryo kwe lifulumira. Ekirala kye njagala ojjukire, njagala abalaba WBS balabe ebyobugagga ebyobuntaka bye bakozesa. Ekika ky'essasi n'enkola yaalyo buli kale ey'enjawulo kopa jacket steel tungsten n'ebyobugagga ebirala naye buli kala gy'olaba kya bugagga kirala kye bakozesa okumikisinga okukola kala eyo kyebava tebagonoona yonoona kyova olaba niina genda lwa nsonga. Sniper bw'aba yazze ku lutalo ateeka oddumaliriza naye nga ye tajja kutta bantu bangi mukama wange Falaawo ate sniper aba mu kifo kimu naye ng'alina omuyambi we. Ddala basinayipa aba United States of America batera okuba n'abayambi ng'abavuzi b'emmotoka. Ono asoma map n'amugamba wogenda okuba wali distance bweti obuwanvu obugazi bwe bwati ayimiridde mu jjinja obunene bwalyo bweriti essasi lina kutambulira ku speed bweti oliko yase ejjinja omutuukeko munda eyo mu nkola ey'ekiyeekera buli otale borida otawulusaanawo kubanga yaba alemesezza abasajja abayekeranga basavimbi olwamuta bwe bati olutawo ne lukomaawo galanga yali wa Sudani y'omaserengeta olwamuta bwe bati ne bamanya nti Libya Gaddafi olwamuta bwe bati bambi Saddam Hussein wa Iraq olwamuta bwe bati basinayipa baba traininga ngazizze kutta omuntu omu babiri olutalo lutambule bulungi oba baluwangule yenkola yabwe y'emirimu mukama wange Falaawo. WBS TV programu ensi n'obwengula tukyagenda mu maaso tukutunuuliza basinayipa emmundu ze bakozesa ebika by'amasasi emmundu ezo bye zikozesa twagala tunulewo katono ate kati Lwanga awo wenjagala tugenda awo kati awo omusajja bw'aba ali bw'atyo aba akola ki? kubanga sinayipa omutraininga obulungi ddala nga babadde babiri ku battlefield ateeka okubaako ne byabise ku matu okuwulira n'okumanya amaanyi g'empewo. Oyo aba awulira ani? Awuliganya ne munne amusomera distance era yamugamba nti kuba naye Abarasha batrayininga sinayipa nga yalwana omu mu lutalo naye nga mu Russia sisobola omulasha yakuba nga yekomandinga bo batera okuba omu Abarasha abasinga obungi ate Russia kizinga nnyo okukozesa basinayipers abakyala ebakozesa nnyo naye Abamerika beetaaga help obuyambi obwo amusomera nti kati wano kola bwoti wano kuba amaanyi g'empewo ateeka okugasoma kati noona amugamba ateeka omugamba nga bakozesa ebyo byatadde ku matu headsets oba headphone. Abalaba WBS njagala bajjukire nti wano tulina abajaasi bangi nnyo abalungi era batraininga obulungi naye betwogerako kati basinayipers wano tebaliiwo abasinga obungi. Lwaki tebakozesa zi radio call nga zendaba awamu gye bakozesa nanga njagala olabe ekika ky'emmundu ng'ekyo awo yali akuba buli weesikamu akuba munne yali amulaga nti kati tuli mu distance bweti amusongera kati tuli ku mukono mukono mutawuni kanso naye omusajja gwe twagala okuba tulina mukuba kubayita ababiri tumulaba wuuyo yali amulaga wano emmundu agisetinge bulungi naye omuntu ono gwe tukuba alina obstacle ezimuli mu maaso waliwo ebiri mu maaso ebizibu ebizito ogwina length bweti bunene bwe guti olina okusetingira essasi ku speed bweti ne ku buzito bweti waliwo ekizimbe ekinene bwe kiti oba ejjinja naye kiwa amaanyi gano okiyitemu ate omukuba omutte kyova olaba ensi ezeyita superpowers Russia United States of America zonna zirina basinayipers abatraininga abalungi. WBS TV ensi n'obwengula obadde okimanyi nti abasajja bano basinayipa batrainingibwako mu Djibouti
omanyi nti balonako mu ntalo ez'enjawulo ze tugenda okuleeta. Kyali omusajja mukulu John Francis Musiga ne munange Lwanga Godfrey professor w'ebyafaayo. Tukyali mu nsi n'obwengula. Tukomawo katunywe ku lwendo lw'amazzi tovaawo.